Gobadde okimanyi ne mukala ku makya ne mugala tugenda kwekalakasa kungu nga muyina empisa temubye bintu by'abantu mumuwanise bipande byammwe tulega mu State House temukubye muntu kibanti international community begatako ne badde okimanyi n'okera n'oluutinga n'okwata abakazi n'ovu bagambe bibifere mu bikube essasi ku nnyama muyina okuyiga how revolutions bazireeta batya kungu no bimye kugamba bigambo bya magezi ku bantu abagala enkyukakyuka tekitegeeza bugwagwa kungu enkyukakyuka how can you out reason how can you outsmart your opponent ontegedde kati tunafuna tya enkyukakyuka nga Museveni musemu naffe tuli batemu Museveni muvumi naffe tuli bavumi Museveni mubi naffe tuli kakati enkyukakyuka tuba twagala yaki mbadde manyi kye bayita change or best alternatives kye bayita change kuleeta birungi kwa outshininga bibi va ku TikTok ko nagana kuleeta kyanjawulo kuleeta kirungi ekyawukana kubali kye bakola naye bino bibeerawo kungu twakowa ebyakwa kimasiiki kisowadde kujja ku radio kwogera ne bamenye ebintu bisobola bibeera ku TikTok ku commentinga ate Museveni yabigula kati bwe bisanga omuntu nga gwa social media nga bikujja ku mulamwa kungu kati kankugambe ina kino obadde okimanyi nti transition ejja ti Museveni anyumirwa nnyo ebiwemuzi ebipropagandist ebivumi alete mutabanyiwe kubanga bina Uganda mmome kati obadde okimanyi waliwo bigambo Mbokero si yeye obadde okimanyi bigambo Mbokero wa AI okimanyi teri ggwanga lyangu kufuga na kusirwaza nga bino bina Uganda awo ntute ku Okero baga nti Okero gwe tulaba si yeye si oli gwe twalaba ne bitamanya nti waliyo forensic chechi kibaita forensic chechi Okero yakwata ekiso n'afumita n'atugumbula abaana DNA y'ekiso eraga nti Okero ebinkumu forensic cameras gwe Munnayuganda mpuliriza lwaki Okero omulabanga aseka lwaki Okero omulaba bino ebintu bisatu ku ngunyagalo biyigire kunze va ku TikTok professor abanga asomesa mutunuulire ekisooka Okero amanyi tebagenda kumutta mu bulamu President Museveni yatta abantu babiri yatta Sebirumbi omusajja bamuyitanga niyo omulugola gwe yatta Sebirumbi nani Sebirumbi manyi Sebirumbi obura President Museveni yakasayininga death penalties abantu babiri bukyanga afuga Uganda nali aluzira nga abantu bali ku kondemu babira n'olukumi ontegera bulungi kugamba ng'eruzira abantu bayinda ogw'okusalirwa okufa president tabasayiranga gwakufa abamu abasonyiwa abalala ne babasiba death penalty eyo mpaje Okero ko yeetigamye kubanga Okero yasoma ovanga ku muntu alina laptop ovanga ku muntu afuna passport ya America ovanga ku muntu atambudde ensi eno Okero ekimusumbwa kyo kasikosero ate sikosero ziwona kubanga bali bakisiyole nti Okero mulalu Okero manti yalina laptop twala ifananyi nga alina laptop ovanga ku muntu alina obutuuze bwa America Okero tabangako mulalu Okero is an international person amanyina buli kimu kyakola kati Okero yamala ku studying amateeka ga Uganda ekisooka Okero amanyi basula musayira gwa kufa president yakateekako buyondeza abantu bameka ekyokubiri Okero akimanyi nti mutuuze wa America guno omusanga America gulinamu interest bajamuwa kyebayita fair judgment ekyokusatu omusango guli mu public bino byonna byolaba kooti emuwembejja baagala kulaga international community to we have democracy kakati kiri ekyokufa kyava Okero mu mutwe dda nti kizibu nnyo okumukola ki bagenda mutwala eruzira atuleyo yeebake wajja kuba wakayita emyaka 9 bamusabire bakiyita batya court of appeal bakiyita batya bino okujulira ajulire bagenda mutwala eruzira nga alya bulungi asula bulungi kubanga government ya Mwami Museveni gwekutte mutuuze wa America munansi wa America eyagala okulaga America nti we have democracy in Uganda kyoveranga kasajja kaseka kizibu nnyo okugamba nti Okero agende kalaba kubanga n'ekibondezo ky'okufa tebakijjaawo ekibondezo ky'okufa kyavaawo mu Uganda kati akasajja kagenda kakola emizannyo gyako nga kamanyi what will happen next kamanyi kyekiraddako kati ono omulamuzi yalwa amuyita Mr. Okero mu international laws zonna you have to give Omusibe his right oba her rights kyekugenda nti lwaki tukiraba ati kakati golwaki okiraba ku Okero omusango gwa Okero gulimu ne balooya abazungu bagenda tetulaba nga democracy ali mu Uganda kakati President Museveni kino kankyogere ensonyiwa singa abadde mu wanuupu amuyisa bubi kubanga amanyi talina interest y'abazungu kati Okero ayamba President Museveni okubika ebibi by'engeri gy'ayisaamu abasibe bajja gamba yatta innocent minors abaana abatunda bebamukwatisigeza n'abanuupu babayisa bulungi nabagamba muyige kibayita President Museveni mu politics kati omuzannyo gw'Okero aguzanyirako international community laws guliko ebyobufuzi guliko byabufuzi
enneeyisa gye bamuyisamu kakati yalaba nti ne bonowoggana nti lwaki waiswa mufumbiro tebamuta lwaki Edi Muto tebamuta lwaki abasibe nga abazungu kati President Museveni nagamba ye servant w'abazungu ku nsi nagamba President Museveni wa CIA yasinga okukola interest z'abaki kati bagenda mukwata yakuta mu America natta abantu omusajja gwe bagamba ati asiba abasibe omusajja ngano okero bamuyisa bulungi kati yo political science gwe nasombe Makerere nti yafunyika sa President Museveni afuna yakantu ke yekwatako balaba due process egenda maaso akantu ke yekwatako nga kamukolera politics akutakata kati omusango gonna guyamba President Museveni okulaba nga alaga there is democracy in Uganda, rule of law, there is rule of law in Uganda. Kati sente sibagenda okuwokero igenda kulaga America nti mu Uganda waliyo democracy n'omutuuze waffe bamukutte tebamuse tebamutute kalaba uyo bamuwadde death sentence Abamerika bajulire mu myaka 9 okera akole ki ekintu kyokka kyali kitaasa singa population yakuba akasajja nga polisi nakagira ngamba ekyali kitaasa okero tulina okwebaza abantu totegedde kyenkugamba nkitegedde naye oganti ekyali kitaasa nze njagala okwebaza olw'okubeera nti bakuuma obuntu bulamu ne bagamba etteeka likole totegedde kyenkugamba okusasula obusungu abantu bwe balina kwokero kyali kiggwa mu dakiika 5 nga yakata abaana kankyogere ng'omuntu omukulu naye kasita ogenda mu byamateeka ng'ate omusango guli mu public nga bwe nkugambye gugobererwa Abamerika okutta mutuuze wa Amerika Uganda erina okwefuula nti nsi eri democratic newoba gwe nga goli mu gavumenti kungu international omusango guli international tosobola gukwata nga akwata kungu tosobola gukwata nga akwata omusango gw'ebijanjaalo okitegedde bulungi kyenkugamba kakati banansi kasa okero yabasimatuka mu mikono tebamusuubira kufuna pain tebamusuubira kufuna kibonerezo kyalina kufuna manyi ku temwagala mazima kungu nze nagamba sikyakolera views na likes kati President Museveni alina okusala omusango gw'okero nakitongole ekiramuzi kusanyusa abazungu kulaga nti Uganda is a democratic country bagenda mu mwaka death penalty gundi ka life imprisonment bagenda musibe emyaka 4 gye myaka 2 lwaki abantu balinga abatali basanyufu ati kubanga okero deserves to die singa kubadde ku mulembe gwa minizi singa nze president oyo mukuba amasasi mu lujjudde oba America enkube anti amateeka ge twakira ati kakati muli ku mateeka ati kyenkugambye kati muzanya politics kakati unless ngati enfuga nti amateeka tugajjewo galeme kukola ata kakati wano kankuyigirize na kino nkikuyigirize kungo kyali mwana muto nkusinga emyaka amateeka gakola ku bannakumpuliriza amateeka gakola ku abo batalina mugaso amateeka tegakola ku bantu bali international amateeka tegakola ku bantu yenna nga ali mu byabufuzi binene kati kungu singo badde otunda nyanya ku kkubo nga gwe wata abaana bo singa bakubadde amasasi okulaga ensi nti president ayagala batemu naye ngambye ekiyamba okero kumusanyirako international politics bana ontegedde bulungi kungu bato ontegedde bulungi mpulira bigambo byo kakati president government ya Mwami Museveni teyina kibayita equal justice mulimu abaana n'ebyana. So what makes you think nti bwetunagoberera due process nga bwegenda maaso abafiira abaana bati bajja kufuna bwenkanya kati nga kati oli bagenda lwaki olowooza kakati nakino kankigambe sentence ajja kuba I mean yes omusango kyali mu court tulina genda nyo mu merits but what makes you think nti obwenkanya buyinza obutabeerawo nnyo sibulabawo kuba obwenkanya kwokera obutuufu bandi badde bamukuba masasi ku City Square bwenkanya obusooka tiri mikono gy'abalala ekyokubiri tebasobola ekyokubiri bandi badde bamusiba obulamu bwe bwonna okufa bwe bamusiba obulamu bwe okufa kati omanyi kigenda okuddako America egenda kumutumya muleta savingire ewaffe. That's what you think? Kyekigenda okuba next anti temwagala mazima kunguze ndi mulokole America egenda muganda ati zawa citizen we shall try him at kubanga n'amateeka wegali singa okwata munna Kenya analina kuwoleza waabwe Kenya. Kakati zinagamba muna Uganda okuba omumativu singa okero bamukuba masasi oba singa bamuteekako mobu bana Uganda bandi badde bagamba kwa bana Uganda kimanyi kibaita tit for tat okimanyi you see lwaki kungu ontegera bulungi ngezako kunyonyola ngaluga tit for tat but you see nze I was happy nti yakwatibwa era nze kyendowooza kyalibadde kikolebwa aba security n'abanoonyereza okwongera okutegeera okero ono yaani waliwo be yali akulira katero tugambe nene because bwokwata omuntu oyo n'omutta nga bino byonna ebibuuzo tobizzeemu oyinza okutulira ekizibu ekinene ekisinga kakati kankugambye nze kanalabye balooyo abazungu
ne baganda omusajja mutuze wa America nentegera nti Okello tolina kyogenda kumujjamu era tolina kyogenda kumukola ebyo bina babikola for public kulaba kifaananyi tulina kooti tulina independent judicial system Okello ekyaddala omanyi lwaki Okello aseka alaba abajulizi bennyini batanga ne boga tebabitegeera ompulira bulungi abajulizi abamujulirwa Okello asobola n'okwegana CCTV camera Okello mubugumyeko muyivu wali mwega kawanga nkugambye ekintu ekibadde kitutaasa Okello yali awo kumukolako nga poliisi tenajja sigambye nti kyekirina okukolebwa naye okufuna nze bajja ono in my opinion nze Okello okufuna justice yandibadde akolebwakwawo ate Okello yeetaaga justice gamba manya nti justice nze okufuna justice n'abazadde kyali kiggwako olwo naye nakyate kyalimu obuzibu tewantegedde ani ali mabega naye kati okubeera emabega ate gavumenti yawana etya abazungu. No, I have a lot of belief. Rather, I have a very strong belief, a very strong conviction that due process when agenda place back to its logical conclusion. Obwenkanya bujja kubeera omwami Kongo obwenkanya bw'Okello No, I have that conviction. Kongo bino byenjagala osubire musango gw'Okello okumuwa death gundi life imprisonment oba medical community agenda trying we waabwe sakalo bili disappointed wanabera obujulizi bwonna obumulumika Okello obujulizi nkugambye DNA eweri yakwata ekiso government ng'ekwagala kungu ng'okoze omusango ogwo Okello tedda namu ebyo nela process yonna gye baleeta baagala kulaga international community we tried the man thoroughly we followed each and every step. The entire due process was followed. Every process was followed. Kati bamuwa ekibonerezo okulaga government ya America nti Uganda is a democratic country. Kati blessing in disguise kitegeeza ki? Blessing in disguise kitegeeza. Kitegeeza omukisa bana munyambe kaba TikTok. Blessing bakitegeera mulungeze kinzo baka lubiro kuvuna. Blessing njagala kuyigiza nti mu bantu boyina okumanya mu Uganda bayina emikisa President Museveni omukubbo. Tubadde tumutaddeko akazito k'abasibe ba Nuupu. Ndi ekizibu kifuddemu omukisa. Kati ye President Museveni yafuna omukisa gwa corona. America yandibadde gira nga bamala corona Bobi Wine America eri busy ne Iran. Mpuliriza nkulaga emikisa gya Museveni. America eri busy ne toyina kasasiro wa Uganda bw'omugamba. Mayiga na mazima ge mutayagala gamba bana. America ifuga Uganda. Kakati ensi yonna kati nakino kanjidde mu Kongo njagala oba omuntu omuyivu. European Union President Museveni European Union ezene wogana tayina kyakola Museveni. UN ne wogana ku bye Sudan tayina kyakola Museveni. Omuntu yekasobola okubogola Museveni n'awulya president bamuyita America. Ngabo yali mbogoledde ddi. Kati alayiwaayo wa CIA. Naga President Museveni wa CIA ngo wakana. President Museveni Netanyahu. Soko siriki ati buzonzikiza kumalayo. Ngamba kubikoleddwa wano wonna America abatte biraba. Ate esobola kwata alayiwaayo yagikumira Somalia yakuuma abataki yaterezeza emirembe kakati mbadde nkugamba nafuna population yafe abagwagwa tuganya okwegatta bwe nsango weni alemu mulabanga mulabe wange owena ne bwasango wa Nuupu mulabanga umanyi lwaki mbadde nga abantu butavuma abantu basekerera tulina okupromoting a unity kungu yagala president mukwedagalira jako President Museveni onakwe mulekera ne mwegatta namvamu byekisiru bya madini obubiina by'obufuzi namuga kati tuteke Uganda ku mutima fena tulwanira ttaka lyaffe president asobola kusulaga Katonda mu ggulu naye President Museveni akimanyi nnyo tibwenzijjawo multi-party system bannayuganda ne bafuuka omuntu omu nga temuli bibiina byabufuzi aga Katonda mu ggulu teyeebaka era tali muntu musanyufu ku nsi kuno nga bafuzi beetemyetemyemu nga mwami Museveni bannanga asanyuka ye gavumenti alemu yovuma ne president azirongazi yayina ekinkumu ky'eggwanga ebyo byayagala sango wa Nuupu omuvume era ni afoseke sekerera mukyala we tafaayo azirongazi kubanga nagamba president yasoma akatabo bakati the prince yawandika akatabo ki the prince genda okasome kongola bamagezi president gyagajja buli muntu ayagala okuvuganya President Museveni genda osoma akatabo ako akatabo keta the prince Machiavelli yagamba baawule yawulo bafuga abantu abali divided bangu agamazi sijja genda ku mukolo gwa DP kati mawu afuna ekizibu nga Nuupu asanyuka NRM bwefuna ekizibu nga FDC asanyuka kati buno obugwagwa bwonna obuli mu nsi okuwemula kuleeteddwa gavumenti eno kujja bannayuganda ku mulamwa gwabwe mutuufu okera kivaamu atya okera gera kivaamu nga bamuwadde death sentence omanyi abantu abali ku kondemu eruzira President Museveni tasayiningira bantu kufa nze bansibe eruzira ninalekayo abasibe ku kondemu bawera n'emitwalo 2 njagala ove wano kunga ogende nkyokola erisaaki eruzira abantu abali ku kondemu ogimanyi abalindiridde
president yagana okusayininga ebigundi byabwe ontegedde bulungi kakati bannayuganda omugezi era munnayuganda amanyi nga ayagala ensi ye akabuliro nkubule eddagala litujjako president Museveni kwegatta otuganda ate kitasoboka unity tuli bagwagwa bannange munnayuganda yonna ng'okoye okumenyera ennyumba munnayuganda yonna ng'okoye enfuga embi oweni ali musimulabewo owa Nuupu simulabewo owa Dipu simulabewo omulabe oyo yanyigiriza katujje omulabe oyo yatayagala nkulaakulana mu ggwanga best hotel ogimanyi mwami Bajjo best hotel ongimanyi mwagala ggala yaki why do you want to close it nze ndi musajja mulokole siwagira buseegu best hotel mwena muti okwogera amazima ndaba babloga bonna bagibuukira bwebanga eraga ebintu by'obuseegu bagiggale babanga tasobola buverifa ebintu ebyo abantu baweza myaka 18 naye togina bikuba bantu mu maaso manyi kungu we mutwe muononye eggwanga mutya mwagala kabampaani anti kati nze njagala kutegera kuba sigimanyi kakati best hotel bangamba tamale emirundi nga tannafa nti ogendayo n'ofuna ku masonyo ekikazijja bagowa ku bakazi ku byana kundowooza yabaneekolera jange kati nze sikkiriza mu buseegu ng'omuzadde no but let me ask you byo simanyi nze anti toweesirowooza ku tolina kyotamanyi ng'ombuuza byaki byotamanyi olina kyotamanyi kungu saagala ozanye psychology nze best hotel ekintu kyonna ekirimu obugwagwa nga bugenda kwonoona eggwanga zamwe kali kyommaanyi katogenda kunjikiza kwogera sigenda kukkiriza kubanga naawe ekiriyo okimanyi baŋŋamba bw'oba oyagala okulaba ekintu kyonna ogenda ku best hotel nze sigiwagira kubanga ndi musajja mulokole nti yagala biggalwewo babikola mu lwatu bwebanga babikola nga baganya okugoberera kubanga waliwo amateeka wali amateeka oli musajja mukulu ovudde wano teryakusindise n'ogenda n'oyingira mu kifo ekiri enclosed nga toli mwana muto ebibeerayo nze sifa ku kibeerayo singa okikola bulungi mwe abaseegu ekisi to promote it on social media mugende mwegadange mufune enziku ya mweze sibafaako naye temutubira nti mwegadanze nebinyuma don't attract people to go there gamba the best advert would have been that waliwo ekikolwa ku best hotel ne mugende mutulaga nti wali ebyana kubanga let me tell you kuteeka ly'ebisiyaga kungu mwami Bajjo bwe baleeta etteeka ly'ebisiyaga people are saying we don't mind what you do in your bedroom. We don't mind. I don't mind. Listen, as long as. And even the president said. Nenda baba wala ku TikTok. The problem. Nda baba wala ku TikTok. Promoting. Nda baba wala nga babi promoting nga nti fotokola ku best hotel. Nga balinga betundira ku line. Ekisooka egaba emirimu kituufu. Ompulya bulungi. Ekyokusatu ina gwekosa. Nze sagala it's promotion on social media. Mwe parent. Kangwandi yakado omwana onaga nakola ebibakola ku best hotel. Njaga yogene ng'omusajja munaddini ali cultured. Bwe mutwe muononye eggwanga ne muteka mu buseegu sina mwana kungu tali muntu kalina kana kino kanti tali muntu abera mu ebintu n'abera successful tali muntu ze na honorable Mulambe yakagwe jinje eyo yalinga agenda mu bimansolo kati abona mukama awo ebimansolo byamutalaza obwongo gwa muvubuka we natogenda mu bintu bya bwenzi binyuma mwana bakungu ne bakuwanamu musimanye ekyana kyakulaze ne kisagala agakona mgu you cannot be successful ebyo bintu biri mu lubale w'obwavu mpayo malayo omugagga yali yetuze emyaka jojo nagomanyi gwe muwala gwali ku sikundi kuno ku radio togenda mu ebintu bya kisirisiro genda kufuna emizimu gyotomanyi ebyo bintu bitika byagenti bya star bitika message kuva Magombe muti okugamba abantu amazima mwagala obusegulo kwa mwagala likes nabagamba I don't like comment and comment I like reality when I am Uganda man like Bajjo cannot support nudity pornography. Take a picture kunga mwala oyazanye nalaga abasajja ebisambi bakwata ku bere baby oze webale gunoga no yingirire emyoyo gyotamanyi kate naye preach you as a son of God nti buli musajja lwe bakakubakaza abasuka ababiri alina omwoyo gwo wetika omwoyo gwo obwavu wetika omwoyo gwo obukaba wetika omwoyo gwo okubonabona wetika omwoyo gwo okufa gobadde okimanyi nti sexy yasulanga abasajja abamanyi mu Bible Daudi mukawuli yamusuula basamusoni bonna bagwa lwa bwenzi never promote homosexuality never promote obwenzi kungu so inabuzibu kine best hotel the way they promote it so lwaki togaana promotion noleka hotel nekole nkubiriza abavubuka mwenna because ekiriwo kyakuggala they want to close the hotel neggwanga bagiggale now what's wrong with the hotel if your problem is promotion lwaki nanyini hotel no if your problem is promotion puliriza my problem is against the promotion of what happens kungu yes you are right yes. kungu ekintu ekisinza okwavuwaza abasajja be Uganda bwenzi obwenzi buleeta endwadde okimanyi nti buli lwokuba akasabbuuni kati kunguze n'ebintu byenakolako kankuyigirise kati okimanyi buli lwobanga olina ddiiru ku makya
zinakubanga akasabuni edda bunabera nayinako diru ku machane mukama okini kalisa myaka 7 emabega nga nakakola bajo events nenkera nenkuba akasabuni agenda kini diru agisazizaamu ebito biri mu sitani namala kwenda nyamazo gakadwa nentukuza oyina emyojo bawoyitira gyotamanyi mukwesa ensema amazima mu promoting obwenzi kungu nakulanda baba malaya teri malaya mugagga ebaji bayitanga possible gimanyi dancers ozimanyi mpayo malaya omwe yali yetonze ngali successful kungu katonda ayina ensobola ki ebintu bitundu by'abakazi yabikweka kungu akasemudondereka katono bakaga katonda singa yali abyagala yani badde abiteeka mu kyenyi ebyo bintu bya bisirani omuvubuka wa radio 4 togenda nga mu bintu byo wa malaya avoid obwa malaya mwami bajo oli mukugatta ebintu nga bisatu binamu ali kati kungu nze ndaba babloga mikwano gyange nga bawagira ebintu bibatamanyi betekako kikolimo ebyo bintu biwangala mukata mugulu kungu ojola bo muwala asinga okula abasajja abebbeyi akula ne Range Rover bamala bulungi gwe mwana go muwala ampulizo waliwo ndi bad black ayina sente mpya ne ziruwa tali muntu abira mu bwamalaya n'amala bulungi gwe mwana go muwala nga nze ndi bajo ndi musajja mukula musade 6 years tali sente ziva mu bwenzi ne wabo okulanya abasajja kungu nga bakwana nto yo muwala bagaga bamwe bakako kukyala amala talina nayika yattaka ne bofuna sente mu bwamalaya nozimba mu business egwa kungu genda ngo menya emitima gy'abakazi ngawe bakabaka ku buli mukazi ekibonye obadde okimanyi tekibonyabonya abavubuka mu ggwanga kumenya emitima gy'abakazi kube bakako ne babalekaawo omukazi buli wakuba wano wakati n'akaaba ng'ofuna ebikolimo okimanyi best tote byebimu ku biyinza okubanga bibituleetedde obwavu mu ggwanga gomanyi tuleeti y'obwavu yebongedde wa buseegu gobadde okimanyi tewatulera jagenda akuteekemu ekintu kye owa takisi ateekemu ekintu kye aw'emikisa ateekemu ekintu kye owagundi oli mu kuyigiriza abavubuka genda kukoola bisiraani nze omusajja wa katonda omulamu nzikirize promoting ebintu ebyekisiru njagala ondagayo massage palawa simanyi palawa ezikola nga nina obukebera kazibwe kapo yantwalako mu massage ntukera abawala bananga balwadde ate nabamu yabebakako ne mugamba genda omire peepu kubira kazibwe kapo akubulire zinakolako zitali kintu kyesikoze nagendako mu massage awo emakindi twaline kazibwe kapo nga yakava ku muwala zinalina amagezi ne mutwala ne mukebera ne ngamba kapo nti okubye envundu tali kintu kipromotinze bulwadde tali kintu kipromotinze sirimu tali kintu kipromotinze bwavu nga bukaba kungu njagala mpe malayo omugo wegomba ne waba yalina sente nga zisingeza Bank of Uganda nga azirina kungu bwebulamu bwa bested bwebulamu wandi wadde yagaliza bawalabo bwebulamu wandi wadde yagaliza muganda lwaki tobikola lwaki gujja n'okola omulimu oguli professional lwaki mwagala abandamwe bavuwale nga tembabudde ekyama kyabugagga ekyama ky'obugagga kiri mu kukola kintu kituufu obwe okimanyi kungu n'oba musajja nga oli mwezi nga wawase lwatokulaakulana lwaki temugamba nsi mazima mukatuna mugulu gwa wakana bino njagala ogenda ogula abakazi bamalaya okimanyize lwaki nako obwamalaya bwe bantu atwalina abudumulaso nsiba nkigamba bwe banzijako ekiribe emmengo bangamba genda ofune malaya gomaliramu ebisiraani abaana ba besiroti babamaliramu bisiraani watulera mulimu gwaganye ng'agenda babakozesa mizizo bya buwangwa nti kungu bakugyeko ekiribe obuli babuleke mukazi asigaze ebisiraani byo lwaki temwagaliza bannamwe kulaakulana tebakulimbanga nti waliwo abantu abeera mu byobuseegu kati badde okimanyi nti abavuga tulera abayina ebitambo by'obusezi abayina galo gaggawala babasaddakira abamalaya ne babagamba obebake kugunaye kungu n'ogenda n'otomera ebisiraani byabo gana amazima ki mugakweka abavubuka gwe omuvubuka ayina nga oyagala kuba successful genda mwagaga nti bw'oli gaggawala todda nga mukwogera nange kungu njagala nkubuulire todda mukuwagira bintu bya bukolwa ebyo tokiddanga mwagaga ojo nfunye bisoge nti mbiwagira ze nkubuuza where's the problem the problem is the younger generation to be misled like people like bloggers gwe omuvubuka yenna ngompulira ku radio 4 togenda nga mu bikolwa bya sitaani ngobadde okimanyi katonda akyawa ebikolwa ebyo obadde okimanyi bato kimanyi era obadde okimanyi nti nina mukwano gwange nti omwogera kuno yagenda ewoyo musawo muganda mwamaanyi nnyo namuga agenda ofuna abakazi basatu bewebakako filisaamu promota w'amaanyi mu ggwanga sagala muswaza bwe yakikola ekivulundu ekifuna abantu ate nkera n'afuna accident yaba abakazi kati bino ebituli bya wansi tuli ku radio babiteka kale ekyo ekintu kya wakati bakitekamu ebisiraani bingi kisiba ate ne kisumulula lwaki oyagala bavubuka babonebonemu ebyo ebintu kungu tuleme kukyamya ggwanga mbadde nvuma wana basekerera abafuna emirambo omuntu asekerera abafuna talina na muntu agula malaya gomanye kiba kyamutwaza ku kkubo waliwo omuzimu baguyita kawuula omuzimu baguyita Jezeberi buli malaya aba yalemu ensi malaya ne bwafuwa emmindi n'afuna kastomera sente nkyazifuumuuka setaani amuwa ebintu bibiri bw'alisikinga obulamu n'afuna aba nga simuladde wa siriimu tajja kugaggawala ddina okugula akataka kayagala ne bw'ogula ekintu mu bwamalaya omwana we asikira ekibi ekyo sabasinga bagende baba balwadde
baba balwadde nga badiba n'okudiba baliko n'ekidibo kati kungu ng'ogenda oteeka akantu kakayonjo alina mukazi wange ng'oteeka mu mukazi wa best hotel obwamalaya kintu kibi mu ggwanga bebimu ku bitugereza kunze ate gobadde ogiwagira sinabiwagira ku ekyana kinyenye bina musimanyi tugenda tuyama nende tobingamba sinabikugamba mwabba ngenda kujja ngato nanzija kuwulira akusigo birese gobadde ngamba byaki byabomala sagala kuzisobola kubeera ku muzira n'empagira bikola kubanga manyi ebintu ebireetera abantu obwavu bikolwa ebyo I've not supported those things negatako tubivumirire of course mbivumirira vumirira buli kikolwa ekibi ekisiba abavubuka mu bwava abavubuka bankubira essimu omanyi abantu benvuga kati yagala njogere ki mbivumirira gamba nti nze kungunegana ebikola bya sitaani n'ebintu bya best hotel byonna kakati lwaki ogendera ku bandi wagoni gamba nze kungunegana era mbivumirira buli agenda naye okimanyi nti bibi wasi bibi kungu wandikoze nga muwala we oyagala agende yeetunde wandikoze nga oyagala mutabanyi wagenda agule bamalaaya. Is that a future you want to build in Uganda? For us, we are tomorrow's leaders. You have to lead this nation properly. Era balulaba ku TikTok. It's quite big. TikTok balulaba. Yeah. Buza ba TikTok olubuto lunene. Badde mwa wansi. Atulaba buza ali ku TikTok olubuto lwa bajjo lunene. Anti kati balage bulungi. Nyimirire. Baka sati kano kaite kano. Perfect. Atulaba ku TikTok. Bambule wendi. Wamagu olaba ki? Olubuto lunene luno. Ne bajjo ino buto dene. Kongo njagala abantu basaleo ba commenting. Kiva ku ki? No olubuto lunene ku. Very big. Tosobola lugeraganya na luwange. Samula no olubuto lunene ne Samula ne asinga olubuto. No, yours is very big. Kati bayino achanko bakebiko. Amanyi ngena kumukwata mu liiso. Bayo wale ku TikTok ayina we ekibanja bola boyo. Ku TikTok. Ozala ndi wali wakubuziza. Wamma walusaze mbajjo. Bangambi na lusaze. Enaku zino okuba jimu. Olaba. Kongo abanjagala bagamba amazima. Naye olyawo. Olyawo down onti obo. Munna uya gabe it's too big. Tawala iza kyogera ekyo. Kongo ku mutima go mubi. Amanyi Kongo yine enkwe magezi. Mukifulusi. Laba bano babo. Nana immanyi. Kati gubuli ayogera amazima omuntu. Kati mazima kati olubuto lunene. Kana akasati mazemi yake 5 kati kantu kabulungi. Akabonero kakulabirira bulungi lozo mukyala akolomuli. Sira no mwandabirira kungu. Nze sindi musi. Naye tu musajja mukulu ngabba yingira myaka ano boli. Kungu. Nga toyina mukyala. How do you survive? Mukwano ko kasuba wasiza ku myaka emeka. Nziramu. Mukwano ko Franka kasuba wasiza ku myaka emeka. Nga yingira 5. Kati zero zendi wasa tumuka lwaki ompapia. Olinda kwengera kati gwe kungo kimanyi nti wawaso kyali mwana muto ndi mukazi wana atero kutama nedda nawasa ni myaka 27 emyaka 27 neka kati kungo njagala otie katonda ukwate kulani omwezi ogujja ngenda kuweza emyaka 32 so ne kungo oli mwana muto atendi mukulu wo ino kumpe ekitiibwa onsinga kukatono kungo musinga emyaka kumpi 4 ku 5 samola kungo ino kumpe ekitiibwa kakati kungo nkubuuza gwe birungi kibi wafunye mu bufumbo bingi ngachi peace of mind eno jolava akanyiriro kolava mukazi yakunyiriza mchala of course yagamba nti gendo naabe no yanaza yandabirira amazi chogamba wanaona watambude yabadde akunaza amazina mbo wakatola banabadde bwenti ku TV era bwe nva ku TV mpitirayo nasoka atereza cheji kutwala mu sauna boyino omukazi it's a health club de mwami bajibi oboza na arachogenda mu sauna it's a health club no ofuna ki nze mbuze bibuzo oli buzo bisenda ku entertaining samara mukiro muulira asiba mu sauna bangamba ko ngadi manyino kuduka kumule munagenda ko mu sauna ngovuddeko wano simanyi lwaki tuvuddeko ovuddeko gwe I don't know why nga kwendi network ejukutemu no volume temuyina wifi njagala tugende kwe tutandikidde wali njagala tuveeyo abadoga nti ojja kuwasanga wezemeka emyaka Honorable agamba tobadde kitukomyewo network asinonji wetuli you say you need to marry and settle kungu as opposed to kubera kai nali ku radio sijunje ku papa kuwasa but 30 kungu omuntu ali single 36 toba mwana muto ambuliza kungu okuwasa tekuli mubavuko tanso okuvamu okuwasa tekuli ko myaka oyina abana bameka nina abana 7 nga tonna wasa na sinna wasa zala abana bo tobateka mu mukazi okule kungu mukazi si aleta peace of mind gochayogeza kajanja what makes you oja kuweze myaka 4 kungu mukazi yakotami nze nkulaga tusaba kumana mukazi mu myaka 5 ngocha mwagala
kungu sagala nyaka togiringa abantu abakulu tudde muri yo walo but gwetowasangako ati byenkugamba ko china kajanja no maze myaka kungu ako kajanja ke kakusumbua ati gwatawasangako tosobola kunga kakati ekyokubiri kungu mami bajjo njagala okuba ekirayiro kino ngense ku mami bajjo gwatabera nko na mukyala atawasangako tosobola ate kumbulira biri eno gyendi kati kungu njagala okuba ekirayiro nze maze emyaka 6 kungu njagala okuba ekirayiro kino ngandi mufumbo omufumbo emyaka 6 njagala okuba ekirayiro kino gamba ai Allah ate nze Allah andi gosaba gamba ai Allah tuli mukusaba Allah byengendo okogera ano ge mazima sikitinganga ku mukazi wange ukyanga muwasa ekyo bokyogera Allah twale byonna bye nina n'obulamu bwe bali mu kiitinze andi kati eyo bagita diversion sida ova ku point gye nkugamba ati point gyo nga nsagala kuwasa nga nkyali mwenzi totegedde kungu kye nkugamba kale nyamba yogera ekintu ekyo nedda mwami bajjo oli mukunzija ku nso nkubuulira mazima no gye nkugamba nze omufumbo ng'omufumbo njagala oganyize bukyanga ngenda mu bufumbo sirabangako bbali njagala ate kati n'ekirala kyotamanyi nze ng'omusajja kati omukazi mpasa wakika ngenda kumwendako kambeererewo omanyi muggulu okola kibi kungu n'ofiira wano Allah akookya mangu omuliro kubanga wagenda n'okola nnika n'owekomiitinga nabaana abalabe mu kiitingako tebali mu mateeka ga busiraamu kati nze sagala bayibuli egamba bayibuli egamba amanye ebingi alibuuzibwa bingi omutaddewo emitwalo 5 gamba nti ayi Allah sigendako bbali oli mukunzija tombuzaabuzi njagala tube bamazima kungu annakye njagala owulirize mwami bajjo njagala tube bamazima sigamba nti buli awasa ayenda ate sigamba nti buli atali mu bufumbo tayenda kakati lwaki oba owasa ng'ogenda kwenda ani akugamba nti buli awasa ayenda teri mufumbo atali mwenzi gwe nyamba okuba ekirayiro ndi mukubuulira kalwaki okidde ojinga because tekijja wano bwobanga oli eri mukazi wo mumaze emyaka 6 gamba ayi Allah sikwendangako bbali tekijja wano mu kituli mu kwogera lwaki tekijja wano kanange oyagala twegatta abagenda muliro bangi okimanyi katonda omuntu omufumbo kati kungu obadde okimanyi katonda abeera ku kitanda ky'abafumbo obadde okimanyi katonda anyumirwa nnyo sekisi obadde okimanyi katonda ayagala nnyo obufumbo obutukuvu gobadde okimanyi n'ogenda ng'oli musajja mufumbo obanga oli mukazi mufumbo n'oyenda ofuna ekikolimo nze bajjo kyesifuna gobadde okimanyi nti katonda awanya obufumbo omukisa gobadde okimanyi ne tufiira wano nze nkuseko ogenda mu ggulu njagala ove mu byokusaaga njagala nkuteekewo sente ku ogabe mukazi wange simukiitingangako njagala ove mu byokusaaga nze ndi mu serious njagala ove mu byokusaaga kati nze sisobola find some time it doesn't make sense okuba n'olukunkumuli lw'abakazi b'olina mwami bajjo kungu si lukunkumuli n'obeera n'oli kakati kigasa just get a woman. Let us go slow. Marry. Why did you marry? Settle. Why did you marry? I have my reasons why I married. What can you give me 2 reasons? No. You married because you wanted a companion. That's what you think. A companion. For me, it's different. What did you marry? I have my other reasons. Which reason is I talking about? About 4 or 5 reasons. Reason in chiwa fumbiro. Esooka njagala kufuna baana. Yemu ku nsonga lwaki abantu bava ewaabwe oba abeera gy'abadde n'afuna omwagalwa we babeere wamu bafune abaana si bano ababo abokumansamansa listen you can't have 2 3 4 5 women ogenda obazaalamu that's one. Number 2, you need a companion. You need someone gw'ogenda okutuula ne mwogera naye n'akusupportinga n'akubudaabuda bajjo kankubulye muganda nge kyosobwa tosobola kubeera you're diverting my no I am not because let us go slow nange nzirambi enkubuuza kyotunuulira it's irrelevant mu nsonga eno it's not because woga nti lwaki owasa ati n'okiitinga because abasajja oli cheating is normal in marriage okimanyi nti nze nina musiraamu bwe mba njagala obusiraamu bugamba wasabana mu mateeka don't cheat obusiraamu bugamba okuwasa abaana mukyala mukulu alina okukkiriza ate nga service z'omuwa sex gwowa omukyalo nga yenkanankana n'owabali sente zo ati byengamba mpuliriza engoye z'ogulira ono nga zenkanankana n'ezabali sente z'ogulira ono nga zenkanankana obusiraamu bubuwaayiriza okitegera bulungi obusiraamu nti obusiraamu bugamba nti mukazi we alina kumala kuba musanyufu okubongerako omulala obusiraamu bugamba wa surati namuli oba surati eyo njerabidde bakala akasagala kutagalira kati ngenda kuyigiriza obusiraamu equity bugamba ki obusiraamu okubiriza obwenkanya bugamba towasa mukazi mulala nga mukazi wo nkootinga Kulaani egamba tondabisa kungu kakati
Chekove musatu touches outside Radio 4 instances Adam Kungo ne Mwami Bajo gwendi nayo nako lwalero. Please, it's always easy nga lero kumbade mwe tambula mpola. It's not that hard to tuli freestyle bwe tuba naye okwongera okunyumirwa n'okugobera ye professor asomesa so tomwewunya.